الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير، الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, omuyinza wa buli byonna ye Allah yekka. Tumusaba oyo Allah asobola okusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala, na buli muntu yenna okutunuulira enkomerero ye agenda kufundikira atya. Husnul khatima, enkomerero yo egenda kubeera etya? Mu bimu eby'omuwendo ebikola enkomerero ennungi kwe kunywerera ennyo ku Allah, n'onyweza ennyo okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala, obutagayaalirira swala, okwewalira ddala ebintu eby'omuzannyo, edduniya eno okugiwewula obutagitwala ng'ekikulu, ebirowoozo byo byonna obiteeke ku akhira, ng'era nti omanyi essaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala omusinkana. Ekyo buli musiraamu yenna alina okukitunuulira, abeerenga omulabe nga tuli mu ntalo ez'eddiini oba nga tuli mu lutalo, nga ggwe oli ku nsalosalo, ateereddwawo okukuuma omulabe obutayingira. Bw'otyo bw'oba otunuulira enkomerero yo ng'ova mu bulamu buno obw'ensi. Tubuliko akaseera katono, naye tusabe ennyo Allah ayyaruzukuna husnul khatima. Allah atuyambeko, atuwe enkomerero ennungi. Ekigambo kyange ekyokubiri ekiri mu faida kyekyokutunuulira ennyo eddiini yaffe eno n'okugikuuma, nga twewalira ddala abantu abeerimbise mu ddiini ne beeteekako ne tayito ez'obuwalimu ez'obwa sheekh, kumbe nga baffere, nga bamafiya, ate nga basamize. Obusiraamu tebwawa mwagaanya muntu yenna kwetimbako bipande na kwekubira bulango nti musomi wa dduwa eri abantu. Ekyo kikontanira ddala n'enzikiriza. Tewaliyo kasekeso konna muntu mwayita nti sheekh omukugu asomeddwa kakongoliro asangibwa wano ne wano ne wano. Ekyo tekiriyo. Abantu abeerimbise mu kkubo eryo bye bakyasinza okukusa abantu okubafera, ate nga bayita mu kawaayiro ka ddiini, ne basomera n'abantu amaduwa agataliiyo, ne babalyako ensimbi, ne babatwalako ebyobugagga byabwe, ne babasiiga n'endwadde ze balina. Omuntu takkirizibwa mu busiraamu kweyita musomi wa dduwa, kwewandiikako bipande, kuba na woofiisi ntongole nti asomeddwa. Sharia yatunuulira ebintu bisatu. Omuntu yenna senga yeeteekawo mu mulimu ogwo,
Ekisookera ddala salamatu aqidatuhu, okutunuulira obulamu bw'enzikiriza ye, akkiriza atya mu Allah. Naye abasingawo bakubi ba bitabo. Ekyokubiri, alla ya'khudha min amalihi ajran, omulimu ogwo obutagufuula nti bizinesi, nti asaba abantu abajjaku ssente, kubanga ezo ziba tezikyaliddwa eba bizinesi. Kiregezo ojja ffereramu oyagala kufuna. Ekyokusatu, obuteeranga. Hatta n'abaatukulembera abalongoofu, abantu abajjanga mu maaso gaabwe babasabire nti nsabira ku ddwa, tebaabalaganga mulyango ogwo nti babasabira. Baamalanga kuvangawo ne bawanika emikono gyabwe nga bano tebategedde, ne babasabira. Naye omuntu okufuula gundi eyo nti mulimu gwe, asomeddwa obufere olwaleero bwe tulaba mu bantu abamu nga basuula abantu mu nsobi ez'eddiini. Ekigambo ekyo abakulembeze ab'obusiraamu ab'obuvunaanyizibwa balina okukitwala nga kikulu, bakivumirire n'okuyimiriza mbagirawo abantu abeekiise mu mulimu ogwo nga bagamba nti basomera abantu amadwa, kumbe nga abamu basamize, baffere abatwala ebyobugagga by'abantu ne babaleka mu bbanga, nga n'abamu babasiiga endwadde. N'olwaleero abantu abeerimbise mu mulimu gw'okusoma rukuya, ensonga eyo mugitwale nti nkulu, byebimu ku bintu ebikuuma eddiini y'omuntu n'abeera nga yeegendereza. N'olw'ensonga eyo mubeewalire ddala muleme kugwa mu nsobi. Buli wowulira oli nga yeeranga, sheekh alina edduwa ezikwata ababbi, sheekh omusomi w'edduwa oyagala viza eremye, jangu wano, ayagala edduwa yalemererwa okuzaala, jangu wano. Ebyo si bya muntu. Oli n'atuuka noga nti waliyo edduwa Katonda gye yakkiriza mu Kulaani ey'okkolima, ate n'aga nti edduwa eya kunuutu. Kunuutu kitegeeza ki? Kitegeeza omuntu omugonvu agondera Allah. Edduwa ey'okugondera Allah nga tumusaba, so si yakkolima. Kati tusaba abantu bategeere ekituufu, baleme kuwusibwa bantu beeteerawo byabwe nga baagala byanfuna. Amateeka g'obusiraamu manjulukufu. Omuntu ng'alina ekintu kyali kya ddiini tekimwetaagisa kumala kukola ki? Kweranga na kwekubako biki? Bipande na kuzannya bulango ku TV naki na reediyo. Era tukubiriza reediyo ez'obusiraamu okutwala ensonga eno nti nkulu. Ekibaleesesa omusajja omusamize neeranga ku reediyo ey'obusiraamu kiki? Musajja gwe mumanyidde ddala nti musamize mufere, ne mukuba obulango bwe, n'ayita abantu n'abaferera okwo, n'ayonoona n'enzikiriza zaabwe. Tubasaba abalina reediyo ez'obusiraamu n'abakola ku radio stations ez'enjawulo abalimu eddiini n'okuuma society eno, okulaba nga ensonga eyo tumugitwala nti nkulu. Tuleme kulembeza ssente, wabula tutunuulire enkosebwa y'abantu, enzikiriza yaabwe gyekosebwamu n'obulamu bwabwe. Awo nga nvuddewo tuli ku nsonga za talaka. Amateeka ag'obusiraamu agatunuulira talaka, obufumbo ly'essanyu. Era mu nsi muno temuliimu ssanyu lyeyagaza muntu nga bufumbo, bw'aba nga ateebye ddala omuntu omutuufu. Ebiseera ebisinga obungi tugwa ku bantu nga bantu bakyamu, balina ebigendererwa birala nga naawe olina ebigendererwa birala. Omukyala oyo gw'olina awaka gw'ottunka naye, naawe omukyala alina omwami nga muttunka naye, we wali omufuna ebigendererwa byo byali ki? Buli yenna ava ku bigendererwa eby'eddiini alina kkaaba maziga. Kyekyo nabbi kye yatugamba nti fadfar bidhaati ddiini. Ayagala okuwona okkaaba, okuwona talaka eri mu ngalo z'abasajja, fadfaru bidhaati ddiini.
tunuulira omuntu gwotunuulira gwokyuzinga ng'alimu eddiini so si ssente. Akati kambabuuza ekibuuzo, mwe abasajja abatunuulira obubiina bw'abakyala ne bubasanyusa ne bubakuba, naashi oba nyaashi ezannya paati ki mumaka? Nyaashi ezannya roolo ki mu maka? Njagala ombuulire mu maka ago nyaashi weezannyira paati ku bufumbo. Kitegeeza nti abantu bawasanga ebigendererwa byabwe bya kungulu, si bya maaso. Omuntu awasa yenna omukyala awasa ng'alina future. Mukyala ono ngenda muzaalamu abaki? Abaana. Ne bwe ndiba nvuddewo abaana bali nsabira. Naye oli n'alengera ow'akabi n'akapaapaala n'ayisibwa bubi nnyo n'agenda n'ekyo nga tatunulidde biki birala. Eby'omu maaso kiki ky'otunulidde? Kati n'olw'ensonga eyo tulina okumanya nti buli twava ku bikolo eby'eddiini by'ebizibu bye tusanga mu maka, n'olaba ttalaka nga buli kiseera ziyitaŋŋana. Bano babuvaamu, ono bamutalaka, ono yeeyambulula, ono agobebwa. Kale tulina okwegendereza okudda ku kikolo eky'obusiraamu. Twakoma omulundi ogwayita nga tunnyonnyola ensobi eziranga ttalaka mu maka, eziraga nti omusajja ono essaawa yonna twandyawukana. Twagamba nga tuga nti adamu al-i'tidhaari zawju an akhtaihi abadan. Omusajja ye okubeera awo nga talina kwetonda ku lulimi lwe. Bannange alkamaalu lillah, naddala abasajja. Ekikuyisa omusajja si kusajjalaatira ku mukyala, wabula kuba wa buvunaanyizibwa. Ku lulimi lwo kuno beerako ekigambo ekyetonda eri omukyala, kubanga teriiyo mujjuvu omusobya naye akusobya. Era bw'obwangaalanga n'omuntu mu bufumbo ne bw'aba mukyala kasita atuukanga ku leve eteetonda nga tasobola kwetonda nsobiye, oyo olina mutujju, kubanga ffenna tugwa muki? Mu nsobi. Naye kasita otuuka ku levu nga ku lulimi lwo temuliimu kigambo sore, sonyiwa mu kino nzikakkanye, nga ggwe ebibyo bikola bukozi, oyo omanyanga bumanya nti osula na mutujju. Kiringa okuwangaala n'omukyala nga yeetabuulirirwa. Omukyala gye buva bwenkana newewangaala naye emyaka 3 mu bufumbo, osigala omubuulirira, kubanga bo eva basigala baana baki? Bato. Bye bakola buli kiseera bisigala byewuunyisa. Naye kasita omukyala atuuka ku levo nti nze sibuulirirwa, oyo solution nkuweegi, mulina kwawukana. Hatulaba Kulaani ekyatubuulirira. Osanga agisiraaje ng'agenze mu bakadde be, mukadde oyo n'amugamba nti mwana wange tuula wansi nkubuulirire. Kati owangala otya n'omukyala atayagala kubuulirirwa? Era osuubira kiki? Kubanga obufumbo byebyo nsobi. Kino okikoze bulala, kino okikoze bulala. Kino okikoze muno tekimusanyusiza, kino kimusanyusiza. Kitegeeza waliwo okubuulirirwa. Naye bw'otuukanga ku levu ng'omukyala takyabuulirirwa, kubanga mulimu abakyala ba bika bibiri. Mulimu akola ensobi n'omubuulira n'awulira. Ne mbeeramu abakyala ng'ewaabwe ate ye kabejja. Maama we kennyini amuzaala amutya, ne baganda be bamutya, kabe kasinge nga yabasinza n'akaki? N'akasente. Kyokka ng'alina ensobi mpitirivu mu bufumbo, nga teri asobola mweŋŋanga. Mukola ki? Mubuulirira. Gwe kennyini takyayagala omubuulirire, n'abeewaabwe bamutya.
kasita atuuka ku leve eyo nga teri yasobola mweŋŋanga mmubuulirira solution eri eki muba mulina kwawukana. Abantu ekisinza okubakaddiya n'okubatunuza nga abantu abakulu mu bizibu byekyasinza okufeesinga challenges ezisinga ziva mu maka. Ziva mu maki? Bulaba omutontome omu yagaa nti man la yaskunu fi baitihi, buli yenna atasobola kufuna mirembe mu maka ge, fala yaskuna fi makanin akhar, talina kifo kyonna wajja kutebenkerera. Bw'oba tonnafuna mirembe mu maka go, tosuubira okufuna emirembe ku mulimu, tosuubira okufuna emirembe ku muzikiti. Emirembe girina kuva waka. Osanga abasajja abamu atambula yeeyogeza bw'amagamaga, bw'afuuwa oluwa, abamu baagala n'emmotoka okubatomera. Bizibu biri waki? Stress ewaka. Emirembe olina kusooka kugiteeka waka. Yenna atalina mirembe waka, tolinaayo kifo wogenda kufunira mirembe. Kati emirembe buli gikubula awaka, tegeera buli kifo kyonna wojja okulaga ojja kubeera wano mu ddala sanga ebirowoozo biri ku kintu eki waka. Ojja kubeera ku mulimu nga balaba tobikola bulungi, naye nga purobulemu evaawo. Omuntu omutebenkevu awaka abeera settled mu minds ze, ate era alabika. Omuntu alina ebizibu awaka alabika, mulaba nga tali settled, bintu abyekolera bwatyo. Akati mbakubiriza emirembe tulwane ennyo okugizaawa ki? Awaka. Gw'olina naye musaba akuwa emirembe. Bw'oba olina mukyala musaba akuwa emirembe, bw'oba olina mwami musaba akuwe emirembe. Naddala abasajja, fuba nnyo okulaba nga omukyala omuwa emirembe. Leka kutankula mukyala otuuke n'okumulingiriza omusaala gwafuna n'okumanya deeti wafunira essente. Kino kyo kyewuunyisa. Oyagala omanye ssente zaafuna ne deeti kwazifunira, oba omumazeeko emirembe. Ssente z'omukyala tezirina n'olunaku n'olufu we zikkwatirako. Nereka kubuuliriza mukyala bakusasudde, ye babasasula ddi? Kasita omanyi okuzuula nti bamusasudde, olwo ng'ebyawako osuula ennanga. Ate kati onsaba zaaki? Baakuwadde ki? Ssente. Tolingiriza salale ya mukyala. Mukyala muwe peace of mind. Muleke okwetegeerera mu byenfuna bye. Ng'era we nabaga nti emirerembe egisinga sharing. Kusharinga byanfuna awaka. Ono yagula poloti, ono yazimbako. Gw'olina ozimbira omukyala. Bw'obanga osazeewo musharinge byonna bimuwere ddala omulundi ogwo. Tokolanga ensobi n'osharinga n'omwami wo, n'osharinga ne mukyala wo. Buli omu abeere n'ebintu bye nga biri independent. Ebibyo bibyo gw'obirinako obwannannyini obwenkomeredde. Eby'omukyala bibeere bya mukyala nga yabirinako obwannannyini obwenkomeredde. Emirerembe bwe giva mu ttalaka kubanga mwasharinga. Nkutadde nti siva wano wange, vaawo nti ennyumba njagala, tugabane. Waleeta kitono, nze nasinga okuleeta ekingi. Ebyo byonna ebizibu abantu babituukako mu ttalaka. Ensonga endala, istighfaafu bimashaa'iri zawja, okuyisa mu mukyala amaaso.
kasita otunuulira omusajja ng'atandise okuyisa mu mukyala amaaso, ekiba kiddako mu maaso kuba kwawukana. Ki kyentegeeza okuyisa omukyala mu maaso? Gamba ng'okwagala baganda be, okuleeta abakyala mu nnyumba ye, okumulaga abakyala b'okwana, oyogera n'abakyala mu maaso ge, okwo kuba kukakkanya mukyala. Abamu batuuka n'okusoberera ba house girl ba maid. Gw'osuubira omukyala oyo aba asuubira ki? Kiba kiraga wamukoowa dda, naye kikyakulimya ekigambo eki? Kwatula ttalaka. Obutakkakkanya mukyala. Era obusiraamu tebwakiwagira omusajja yenna okutandika okubuulira omukyala nga bw'agenda okuwasa. Ensobi ng'obuulira omukyalawo nti oli mu pulaani emuzzaako, senga omanyi tons eziri mu kigambo ekyo omukyala kyalisiivinga ng'omubuulira nti ogenda kumuzzaako, Allah bw'aba takusaasidde nnyo n'omukolo oyinza obutagutuukako. Kizitowa engeri gye kibayisaamu ndala nnyo. Ate bw'okigambanga omukyala n'amwenya, omanyanga nti ate oyo yasinga obuzibu. Ngaga Haji tewali taabu, Allah akutereko obwangu. Oyo yakyasinza okuba omuzibu. Oyo abanga omuyeekera ali mu gavumenti ate ng'okola naye. Essaawa yonna akukola ki? Akuwamba. N'akugera ng'ogenze Juba, entebe n'agikola ki? N'agituulako. N'aga todda. Eggwanga balikoze ki? Baliwambye. Ali munda. Kati omukyala tebamubuulira puroguramu zakumuzzaako nga tonnaba kumuzzaako, bamutegeeza kimaze kuggwa. Naye wano nti mpulaninga obuulira mwannyoko oba obuulira nnyoko akusabira edduwa. Ekyo kigambo kizito, buli mukyala yenna kimuzitoowerera, wabula endisiivinga yaakyo yeyawukana, naye kijjudde tons empitirivu. Kati kyo tiba kigamba mukyala ngenda kuzzaako nafunye omukyala. Kati wakubuuza ekibuuzo, naye taata Siraaji onnanga ki? Oyinza munnyonnyola ki? Ku myaka gino oyagala kunzita? Kakale no kambabuulireyo kasitole kamu ka scenario. Omusajja omu yayagala azze ku mukyala we n'amukolera olukwe, n'amutwala mu hijja. Mu kumutwala mu hijja aba ali Makka bali Mina, mawulire ne gajja nti Haji enkyawo katono omukyala abuuke mu hijja. Era flight ye yabula, ne bamukakkanya nti Hajjati totta hijjayo, maliriza emikolo. Naye olowooza abakubanga yali wano, era yatuuka ku kisaawe nga tabitegeera, ate nga Haji awasizza. Omanyi abantu bano abatuulekera bano be bakyasinza okutabangula amaka. Bano abatuukera ku mikono, ojja kumperekerako Muhammadi, Siraaji ojja kumperekerako, Nanki ojja kumperekerako, Nakanwaji ojja kumperekerako, Imaamu omperekerako. Abo bennyini mubeeramu awo oli information. Akatuyingidde mu ddiiro, kati kuwoowa, kati bamutaddemu ekimuli. Kale gano amasimu agajja akuba bukubi kiki? Aga omusajja kyakkoze gumiikiriza. Omusajja omukazi n'awulira ekizibu, Allah akunyweze, amunyweze. Alinga amusaasira kumba atabangula.
nga Allah akunyweze. Sajja akuzizzaako akakyala akato Allah akole ki? Akunyweze. Abo abali ku mukolo be baweereza ewaka. Naliko ku mbaga nga sahaba wange azzaako akati bambi omukolo gwe gwali musavamu ng'amazzi ge tunywedde galiko akafaananyi k'omukyala n'omuki n'omwami, kuliko siiru eyo akagundi akebasiba wakati nga olaba amazzi nti hirwota naye nga bataddeko nti esike ne Mwajuma. Olike yakuba ekifaananyi wepaba amazzi n'agaweereza, oli n'atabuka, n'atabukira ddala. Omu ayinza n'okubuuza muli luddawa? Alinye akole ki? Ajje ku mbaga ajonoona. Kati mwe abawolekera abantu muleme kutabangula maka ga bannammwe. Oli bw'aba akututte emperekeraako sirikira ekiki ekyama, amala okuggusa ensonga ye y'anaamanya bw'anaabikola ki, bw'anaabiwuza, kubanga akali amaggwa ke kamanya engeri gye kakola ki, gye kagagaayamu. Kati mwano mumwerekere yattunke n'omuntu we y'anaamanya. Naye ate mmwe munnamu akyali ku mbaga Allah akunyweze. Sajja omuntu gwakuzizzaako si wakuukuno, luusi n'amuwana n'ebitaliiho. Mukazi watu n'agenda emmanju emirundi n'emirundi ng'ekigambo kimukoze eki, kimutuddemu, kimuyiseemu, eggaali emuyiseemu. Naye nga wa mmwe ababeera ku mbaga mutabangula. Ntegerekisa. Kale istikhfaafu bimashaa'iri zawja, tokkakkanya mukyala kwagala baganda be, kunyumya n'abakyala abalala, ntegerekisa, oba okwagala abakozi n'ebirala. Ng'era bwe kitali mu mbeera efaanaganako bw'etyo, kuwaana mukyala mulala mu maaso ga mukyalawo, hatta ne mba mutambula babiri ne muba ku mukolo, togezanga n'owaana omukyala omulala mu maaso ga mukyalawo. Oga mukyala oyo anyumidde shariya, olina kuwaana wuwo ne bw'aba tanyumye. Nga you are very smart, oli smart nnyo. Oga okakasa agi nti yes, I'm serious, you are very smart. Ntegerekisa. Naye leka ate kuwaana mulala, kubanga ebyo bye bireetera abakyala okubalaba nti mubakkakkanya. Era n'omukyala takkirizibwa kuwaana musajja mulala mu maaso gaani? Ga bbaawe. Musajja oyo anyumira ekkanzu, musajja oyo abambye mu towaana musajja mulala mu maaso ga mukyala mulala mu maaso ga mukyalawo, oba omusajja omulala mu maaso gaani? Tekikkirizibwa. Ntegerekisa. Naye abasinga ffe obungi olulengera anyumye, olengedde mukyala anyumye oba mulungi, noga Allahu akbar, mukyala oyo nga mulungi waawa, ate ng'oli neweewuwo. Nemba mugenze ku pate, mugenze ku mukolo gwa akiika, weefuga ofuge amaaso. Abakyala tebaggwaayo mu nsi, tebakola ki? Tebaggwaayo, bakyajja. Buli mulembe gubeera n'abaagwo. Akati gwe onoosuubira nti buli alaba akumalamu n'owaana, ojja kugwa ku baana b'abantu nga Mungu yabawunda, byonna babirina. Ntegerekisa. Kale tetukkirizibwa kuwaana bakyala balala mu maaso g'abaki, oba n'abakyala tebakkirizibwa kuwaana basajja balala mu maaso gaki. Ntegerekisa. Naam. Ensonga endala, tajahulu talmihaati zawja,
سواء كانت الزوجة ترغب في شيء معين ودائما ما تلمح به لزوجها. omukyala yeetaaga okuwa attention ku bintu bye byaba akusabye. bw'aba alina kyayogera oba kyasaba kiwa attention, kiwulirize. wadde tojja kikola, teekayo okulaba nti oteekayo attention. agamba ki, ayogera ki. mu bakyala ebibakosa ennyo bwe kulaba nti abaako kyayogera, gwe n'omulabira ddala nti taliiwo, tomulabawo. aba yakatandika n'omusirisa sirika. kigambo ekyo kikosa obulamu bw'omukyala. era aba iri mu nafusi eba kiteekamu ebyo ebikyasinza okukosa abakyala. omukyala okulaba nga tomuwa attention, muwa attention. ne bw'aba ayambala muteekeko attention. atereze akakaaya, katereze bulungi, wanugira bwoti so si kumugira. kati kiringa ffe naddala abafirika wano oba bannayuganda, kanjogere ku bannayuganda kubanga saagala kwogera ku banigeria gye simanyi. wano ewaffe tetumanyi kutambula n'abakyala baffe, si bwe kiri? eyo nsobi tugikola ffe kennyini abalina abakyala, ate n'abantu abalala ne bagitukozesa. tutya ogenda n'otambula n'omukyala nno mugenda ku mukolo, gw'oli eri nja kuleka nno yanguwa. naye ng'omukyala ajja kugobera bugoberezi, oluusi oyiseemu, abamu kyetukola ojja kunsangayo. omukyala tambula naye ng'omukutte ku mukono. bano abakozesa ensobi abalala abajoga nti kajanja tunaabalaba mukyeraga, naffe bwe twali baveeko. gwe kwata mukyalawo ku mukono, kubanga bannayuganda bantu bamanyira abo. bw'okwata mukyalawo ku mukono bakayita kaki? kajanja. kyokka ate ab'ebbali tubakwata n'omusaza bulungi ekkubo, owa omusazaako decoransi kumukutte ku mukono n'otambula naye. ate betambula nabo si baffe. era ebiseera ebisinga obungi muhsino kino kiwulirize nnyo. buli wosanga nga omusajja mu mmotoka abasinga obungi nga n'omukyala atudde mu maaso nga we banyumya we baseka, tebatera kuba bafumbo. oba mukitegeeza? tebatera kuba baki? omufumbo ebiseera ebisinga atuula mabega, yanyize dda, tuula eyo tugende. naye boolaba awo mu maaso we baseka we banyumya, bwatunula eno bwagira ki, ebiseera ebisinga tebaba baabwe, either bagundi bebbali oba mukwano gwe oba kiki. niye tetuva ku kikolo, ekikolo kubeera naye. abawala butata mukyala amukwata bwati, ne batambula ne banyumya ne baseka ne bayingira mu supermarket nga balyaba. naye ffe wano olukikola, muli bagole mujja kukakkana. ebyo si byoba otunuulira, gwekwata kintu kyo. wallahi omukyala mugenda ovayo mu supermarket oba gye mulaze, mugenda otuuka awaka ng'omukwano gweyongeddemu. naye guno yanguwa nanti onnengera kasitampeta gwonoomanya. laavu ya kika kyeyo. kakiringa sheekhe kuba na mukyala nga mutambula akawungeezi oba baada magaribi oba after isha, ne wabeerako ekibakanga, n'odduka n'oleka omukyala n'otuuka n'awaka. omukyala aba akyakubalamu amagezi, n'omubuuza otuusa nti olina okumubeererawo. ekibakanze omukwati kiki? what is going on? ne bw'oba okitya nnyo omunyweze mbeere bameka? babiri. kiki ekigenda mu maaso? so si kudduka, kutodduka n'oyingira awaka. aye n'omubuuza otuusa oti? allah akuleesa atya?
muyimirireko kubanga abakyala mbanyumirwa nyo protection ey'omwami we. Hatta ne mbawakanga mufunye ekibakanga ekiro Haji Siraji owulidde abakonkona boogedde Oluswayiri mufunguwe mulango totumayo mukyala nti genda olabe gwolina okusookayo sigala awo Hajjati ndendabe oba kunyweza kufulu ogikole ki oginyweze mugee kati bisimillah tusabe Allah so sigenda olabe bali bameka kalwaki ogendeddeyo ddala lumu n'obabala gwosukumayo oluvannyuma lwa Allah gwe gwalaba nga kamala byonna kiringa mwana waka amanyiyo omugagga omulala amanyi gwe ne bwakulaba nga obala ebinusu ebiri mu kabokisi agate ataleeta emmotoka kumba ate oyagala kugula mugaati ye amanyi gwe muki tamanyiyo omulala nti waliyo omugagga amanyi gwe kati n'omukyala amanyi gwe naye ate tomuyiwa ntegerekisi kale ensonga eyo mugitwale nti nkulu. Ensonga endala ihtimaamu zawju bil alaqati alhamima faqat leka kwefaako wekka leka kubeera self ki beera omuntu nga gwe kennyini teweefaako wekka fa ku munno teweeyagaliza wekka. Mulimu abasajja nga obulamu bwabwe bali selfish yeefaako yekka hatta ne weziba nsonga za mukwano leka kwefaako wekka munno naye mukole ki mufeeko n'ebino ebyobulamu mufeeko nga naye weefaako leka kubeera nti gwe weefaako wekka. Oba ntegerekisi weeyagaliza ekkanzu ne munno muluwolerezeeko ku shariya weeyagalize engatto ne munno muluwolerezeeko ku ssaawa gy'ayambala ku nsawo nti naye agyetaaga gwe kigasa ki okunyirira okuba nti bakuwaana nti oli smart naye nga mukyala we ali shabe golaba nga bimakinga omusajja oyo ayambala engoye naye ate mukyalawo otuula mu hoteeri mu restauranti n'oli engege naye nga waka tosobola gikola ki kugitwala otuula mu hoteeri n'olya buli kiweyagala ekirungi n'okiyisa kakeeki n'okasaba ka ice cream n'okalya naye nga waka tosobola kukatwala. Obuteefaako wekka munno mufeeko baneno obuntu buno bwe mbagamba mubulabanga obutonotono naye bukulu era nga n'akalala akaddiriraako beera omuntu ayiyiza omukyala wo beera creative eri mukyalawo nga gwe omuyiyiza leka kuleka mukyala kuyiyiza kuyingira mu bwongo bwakuyiyiza aga kati mbadde nsaba omwaka guno nga guggwako ngulireyo ensawo beera nga gwe yakirowoozaako olowooza ku byokolera omukyala nga buli kimu akiraba buki ate ogwo omulyango guyamba mmwe basajja kuseevinga bw'onoobeera omuntu alowoolereza omukyala ajja kusiima amatire naye bw'ona okkiriza ye akusabenga ajja kusaba byotakola ki byotasobola. Tegerekisi alowoolereza mu chipusi oleese kabalagala akawooma kasufu nnyo kano olaba kano akasiika abutwala ne London ng'omunnyonnyola ng'amatira tajja kutuma chipusi kubanga amanyi oyiiya amanya n'olala ojja kuyiiya ki chipusi naye bwe kyobeera awo toleetangayo kantu kali special gwe kiki kyotwala waka nga kiri special kakya mukyalo nga tekikutumye kati abantu abakyala bawomerwa nnyo ensenene tuli mu sizoni za nsenene buli ekikopo kitwale katamaze zikola ki naye n'owulira nga azisaba ne ku mulirwano kyokka n'osigala nga osirise maama Abudu omusiika ku nsenene mumpaako wadde obujiiko ndi bubi luddo ziri ako naye ng'oli awo otunula beera omuntu creative ti omukyala wange kubanga abakyala baffe bye baagala tulina okuba nga tubimanyi
ensene nazikola ki azagala nguzitwala nga tomaze kulinda kumala zikusaba. Omukyala kati yetaagayo ensawo, akati yetaagayo engatto, ye muntu ali creative eri mukyala we. Bane tubeereko ebintu ebiri special byetutwala, newe kiba kiwagu kyamenvu kitwale ate okyogerere. Awoma ndizo naawoma ntegerekisi kawanda si kawanda omubuulire obuwomu obukirimu oba ntegerekeka. Sigambye nti ate ebyemmensioni nga bimba mutwala mbawa byakulabirako oba olayinza oga amenvu mbawa example tebannamba mbawa byakukola ki byakulabirako. Buli omu mu busobozi bwe asobola chips zitwala, sobola ogenda wali ku Java zino opakinga kakeeki okatwala kali special. Omukwano gwetaaga okuzza obujja nga bw'olaba imaani bwe zeetaagisa okuzza obujja, n'omukwano gwaffe gwetaagisa okuzza obujja, kubanga tuli mu nsi eri open, ng'abakyala bali open ku buli musajja yenna. Bajja mukuweera ka keeki azaala abalongo Samuel ate weetakule. Omukyala beera omuntu ali creative, muyiyize nga tamaze kukola ki kusaba. Obuntu obwo tubuyige butonotono naye bulina kye bukola, ate si kya buli kanaku. Ekyoluki ekyolumu ajja kubeerawo nga mativu ng'alina kyasuubira. Nawulira Sheikh Ngobiru muli yali asomesa ku nsonga eyo. Sheikh ono wa Bayani ye Shabani Ngobi, naam, Sheikh Oyiganga, Sheikh Shabani Ngobi asomesa ku nsonga eyo. N'agamba nti omusajja obufumbo bwali bufudde ng'omukyala amubeeba emmotoka ojja oguleeku mmotoka omukyala olwo yagenda namupiira gwa mmotoka n'agukuba awaka. Taga ati kiki? Namugamba nti ejja basibako miki mipiira. Guno gwayonese kugira gubeera awo. Omukyala n'amala emyezi nga takyakyogerako. Olwo anajja ne wiiru, bagiyita wiiru okubeera omupiira kiikyo rimu, najja nagikuba awaka. Oye oba yabyenzikanga ano wakiseke bye bakyako ebyo ginakikubawo. Tagenda bagikanika, kumba omwaka gugwako. Omukyala n'aba nga ekirooto kyegenda Makka. Haji wansuubiza ogende Makka, haji ebintu byo bintamye. Nga lwaki tomutwalako mu kitongole abawandiisa abagenda e Makka? Olowooza bawandiisizayo ssente muge bakuwandiika erinnya okuwandiika erinnya omutwale mu World Travel muge muteeke ku lisiti linnya lye lyokeri nga ovaayo naye ng'abuguma. Ate hijja ya mwezi gujja si ya mwaka gujja, awafumbye emyezi emeka. Mpola sibayigiriza kugira bintu bino naye ngezaako Baraka njibeera omuntu creative. Akola ki? Ayiya kino kijja ajja guma abadde agenda afumbirawo n'atuula emyezi nakkakkanako. Sheikhe tolabanga kizibu mukyala kubeeba kintu nga buli wootuuka kyekiri ku ki ate nga tokirinako buki kati olina kubanga oyiiya. Ate omutwala mu kibiina ebiwandiika n'omutuuza mu musoma abagenda e Makka babuuza nti tiketi yerwa ejja osome hijja, n'atuula mu musomese hijja agisomye kyakifunye. Omuga inshallah Uganda bagiwadde abantu 9 ne bannamu abalala bafisse. Olimu abo abakoze eki
insha Allah next year nga bosaba Allah akukole ki ati bajja gamba timbayigiriza kulimba sigamba kulimba ngamba mutegede point yange omuntu creative ayiza omukyala oyinza okuba okitegeka naye nga si kyakakati kakitandika okiteekateeka ntegereki okiteeketeeke bwotyo mu maaso ogenda okulaba nga mukyala agenda aguma nga awangaala. Olwaleero saagala nnyo kulwawo ensonga ndowooza eddirira esembayo adamu tahammulu zawja almasuuliya, omusajja obutatuukiriza buvunaanyizibwa. Baganda bange abasiraamu naddala abasajja mu by'oboolwanako ennyo kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa. min akthar al-umur allati taj'alu makanata az-zawji tahtazzu 'inda zawjatihi, mu bimu ebikyasinza okuyuuya amaka okulaba nga omukyala ayuugayuuga ye musajja obutatuukiriza buvunaanyizibwa. Mu bimu ebikyasinza okuyuuyayuuya abakyala n'amaka, mukyala kulengeramu element eraga nti tolina buki, tolina buvunaanyizibwa. Lwana nnyo nga bwe kisoboka obeere n'obuvunaanyizibwa mu bunafu bwobwo bw'olina mu byenfuna, lwana obeere ng'oli wa buvunaanyizibwa. Naye omukyala kasita akufunamu akasu akalaga nti tolina buvunaanyizibwa, pozishoni yo mu kifuba kye mu mutima gwe nga valyo agijjamu. Oba ntegerekisi valyo ye gy'oli ajja kugijja mu kifuba kye, sawau kanat fi amalihi au manzilatihi au maa ailatihi. Ne bw'anaabeera waka, ne bw'anaabeera ku mulimu, ne bw'anaabeera mu famire ye, ojja kuba tokyalina position mu mutima gwe kasita akulengeramu ekitendo ekyo. Ekisookera ddala ekitendo kino Katonda yakitukwasa n'akyogerako ne aya. Katonda okutuuka ogga nti arrijaalu kawwaamuuna ala nnisa, Allah yali atutendeka kuba na buvunaanyizibwa. Olwedde ekyo kya butonde. Kati ekintu ekyobutonde Katonda yakimanyisa abakyala nti omusajja alina kuba wa buvunaanyizibwa gy'oli. Naye kasita omukyala atandika kikugjamu nga takiraba, pozishoni yo gyali mu mutima ng'efa. Oba ntegerekisi, beera omusajja ow'obuvunaanyizibwa hatta n'eri abaana bo. Mukyala akulaba tolina ssente naye ng'oli wa buvunaanyizibwa eri abaana, oli wa buvunaanyizibwa eri omukyala eri amakaago. Leka kubeera awo nagalaale, muntu ali awo ali careless, talina kyalaga, talina ssuubi, tasuubiza ku mukyala, tamuzzaamu maanyi, amulagira ddala nti ffe twakoma twamala, tulinze ajali. Mukyala n'akubuuza naye waswa, Allah alitujja mu muzigo guno, n'omugaa nti wallahi nange sikisuubira, sikikola ki? Sheekh olowooza munno alowooza ki bw'omuddamu ekigambo ekyo? Tunaava mu mbeera eno mwe tuli, taata Siraaje, taata Abudu, n'omugaa kizibu. Kubanga bwe ntunulamu ewaffe, bakulu bange bonna, y'embeera mwe tuli, wallahi oba omumenya omutima. Ne bwafuna omusajja enkeera amwogereza aba takyakulabawo. Obuvunaanyizibwa tubufiiringe ate tubulage. You get my point? Obuvunaanyizibwa abasajja tubufiiringa ate tubulage. Tobeera musajja amalamu mukyala ho ssuubi. Tegerekisi, mukyala n'akusaba ssente wadde kale tolina, n'ofungula buli nsawo ekuli ku mpale,
nofungula ezo maaso nozizza bwoti neno nogifunga nofungula neyema nogira bwoti noga newompunzika sisobola kuvaamu wadde 10 osuubira ayogera ki muli afiiringa ki adamu tahammulu zawji almasuliya omusajja senga atuuka ku ddaala ng'obuvunanyizibwa tabulaga bannange n'atalina ssente alaga obuvunanyizibwa nti akola ki nti afaayo golooza obuvunanyizibwa kitegeeza kuba na ssente munno ofaayo otya gyali baba banja kale ku muzigo emyezi naye ofaayo ku kiraga ogenda ewa landiroodi n'oyogera naye omukyala n'akifiiringa n'oteekawo essuubi naye bule baba banja genda oyogere naye genda oyogere naye atuleke nga ye talina taliyo mugende nagenda Mbaale mugende nagenda kuwumula kati ate lwaki wagenda kuwumula nga bakubanja feeling obuvunanyizibwa wadde tolina n'atalina alaga nti wendi I am a man here buno obuvunanyizibwa bwange nze nina okubwetikka abakyala abasajja abedde ekyo bakirina hatta abakyala abaami ne balwalanga nga bali awo mu ddiiro manyi endwala yedda yalinga yamuki ya mu ddiiro so si endwala yaffe musujja gukulumyemu nti gundi alina kanula bw'ate avuga takisi ngedde okugamba nti gundi bamutaddeko eccupa Allahu akbar ngeyo bamayita kisa agenda kukola ki naye n'olaba omuntu alina kanula ate anyola baasi ensi yakyuka edda abasajja balwaliranga ano maki mu madiiro naye ng'omukyala ajja n'agamba ki tetulina sukaali olaba obuvunanyizibwa naye ow'ennaku zino alwale bw'ati omugee tetulina sukaali olabe kyayinza okugamba olaba nkola aba yamutumye edda ewaabwe aleete kuki ku ssente okola genda ku mbiriina kubanga abasajja b'ennaku zino obuvunanyizibwa tebabukola ki tebabwagala naye abedda babufiiringanga abakyala ne basobola obbafuga aloka n'omugagalamira ng'agalamira kubanga amanyi ono ye muki mukama we bw'oyinza galamizani nga ne sukaali tomugula era ajja kwewuunya ondagira ku ssaaki nga ne ssaati nze njikugulira nga n'abaana bo nze mbakuweererera kubanga tolaze buki obuvunanyizibwa buno bwe busula pozisoni y'omusajja awaka obuvunanyizibwa bw'olaga bwe bukulaga nti oli musajja awaka ojja kwogera omukyala awulire bw'onooba tolaze buvunanyizibwa agenda kukusangula mu mutima akulabe bulabi awo wewava ekizibu ekinene ekya silent divorce n'akufiisa n'ebyokubeera naye nga yabivaako tayagala ne feeling takyazirina ne bw'omukwatirira yannyogoga kubanga obuvunanyizibwa bukola ki obuvunanyizibwa kikulu kyova olabage nti min akthar al umur mu nsonga ezikyasinza okuba ennyingi allati taj'alu makanatu zawji ezifuula omusajja nti wa buvunanyizibwa pozisoni y'awaka weeri tahtazzu inda zawjatihi ebinyenye omukyala n'alabanga amaka gayuguuma kusuula buvunanyizibwa tuli fena bali wakad yahmilu ba'du al-azwaji mas'uliyat kullu hadha tamaman ala zawjatihim osanga olwalira abakazi abamu nga beetisse ekizibu ekinene nga be beetisse obuvunanyizibwa b'abaami baabwe bonna kulya kuweerera baana kusasula nnyumba
wallahi nga byonna omukyala yabirina naye nga n'omusajja waali. Olowooza oyo wakutunuulira bw'ati akubalamu ki? Teekamu embeera. Ne bw'oba tulina mulimu tosiiba waka. Ekikubeeza mu bikunta ne weegalaamiriza n'oyayuyiza omwo kiki? Vaawo otambuleko ogendeko mu banno. Obeereko wano mu masigidi. Ojja kuba tutudde wali, tulina ekiguli, tulina esseviiri, tunyumya embeera ez'awaka. Gwina okulaba ng'akuzzaamu essuubi. Musajja munno. Naye oli mu buliri, oyayuuya. Olw'okuba baakusala ku mulimu. Bwe weegalaamiriza bw'odda eno, tambula ova awaka. Eno mu basajja banno ojja kunnyonnyola ono amanye ekizibu. Oyo gw'oli naye awaka mu bikunta tosobola kumunnyonnyola nti tolina n'akitegeera. Naye bw'onootambulako eno ebbali n'obeera mu basajja banno n'owulira emboozi ekugumya oba ntegerekeka, gwina okulaba munonga nti akwata emutwalo embeera sirungi, abaana tewali sukaali. Musajja muno yakikola ki? Akimanya, akitegeera, kyakwata ettaano ezo twalira abaana. Naye oli mu bikunta weegalaamiriza, oyayuya, weesibye kaleesu, weetala ebweru bwodda, ate bwebabuuza ejja ddi waguze? Nga ne gy'obuuza ejja ddi tolinaako wadde 10. Abasajja ab'edda njabba bagerezaako nnyo. Bo baavanga awaka atiisi ne bagenda mu sitenseni. Wadde bye baakolanga tebyalinga bya busiraamu. Ne bagenda ku mweso. N'abeera ku luddo n'addayo akaki? Naye gw'oli mu bikunta. Kyokka ekyewuunyisa n'ebikunta bye weegalaamiriza mu ssuuka tozigulanga nako. Wabula oli omwo. Oli omwo. Sente zaabula. Zibula nga weebase. Zibula zinoonya ne zimubula. So saakoze ki? Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dalulan. Yoyo Allah yabafuulira ensi eno nga kyaliriro. Famshu fi manakibiha. Mutambule mu bunyomero obw'ensi. Wakulu min rizqi, bwe munaatambula riziki mugenda gifuna. Wa ilayhi nushur. Lwaki oli mu bikunta essaawa ezo zakwebaka? Weebaka ki ate atalina ssente? Ate atalina ssente yeebaka. Mubadde ki abeetaaga okuyisaamu enga ne weebaka ng'ate tolina kyakulya? Kale oli ayinza okubuuza kakati ate we ŋŋenda naakifuna nti kinajjaawo mu buliri. Olaba n'ebinyonyi ebitalina maduuka akeedi biva mu biki? Mu bisusunsu byabyo ne bigenda. N'ebijja bikoze ki? Bikuse. Allah asobola obbigabirira byonna nga teri kivuddaawo. Naye Allah yabiyigiriza obuvunaanyizibwa bwa kuva waka. Wabula gw'oli omwo weebase. Ojjayo akalaadi ne bw'onoonyeenya obulaadi nga tolina ssente, omukyala tajja kiva luwinga. Baagala ki? Ssente. Baagala buvunaanyizibwa obulage. Togezanga ne weegalaamiriza awaka nti baakusala ku mulimu, kati nga bano abasomesa someni tuli mu holide, weebaka ki? Omukyala anaakunafuya n'akunyooma, saawa ey'okukola era genda otambule. Obeeko ky'onoonya ekirala ekiyingiza omutwalo 2, odde awaka n'akaveera bakwanirize. Naye oli mu bikunta okuva ku makya paka ku magharibi, kati bakwaniriza ddi? Ekivaawo nga weeyingiza mu bitakwatako, mukyala asiika wali ng'otandika omuwa amagezi. Lwaki tosoose mu butungulu? Kubanga n'obudde obukola ki? Obulina obulaba n'ebisookamu. N'otuuka n'okumanya enva ze mugenda okulya. Ebinyeebwa byantama kubanga obiraba. Naye kati ffe tuli eno tetumenya kye tugenda kukola ki? Olabira awo kyaleese. Naye ono atava waka. Ebinyeebwa byantama bindeeta ekikeeto. Kiki njagala okutegeeza? Bigambo byange mbifunye. Kiki njagala okutegeeza naddala abavubuka b'omulembe guno?
abaagala ebyangalo gunani bakeera kubeera awo nabo babasala enjala balinga bakazi ne bamuzigula ebisinziiro aleeta buno obuvubuka obusala enjala erisajja erikulu nti gyonsala enjala bwalinamu 5 bangalo bunani abo genda okole okolawa tambula ova waka oyiye omusajja akola ki ayiya kati omukyalo ojja kumunyonyola nga biga nti munayingezezaako nizikoze ki naye ali mubikunta annyonnyola kiki ekiganye nga weebase oba ntegerekisa saba ebigambo byange mubitegeere bulungi mulundi ogujja ngenda kunnyonnyola kye bayita fasihu okusazaamu obuki obufumbo kiki ekibusazisaamu kubanga twagamba enjawukana mu busiraamu okwawukana mu bufumbo kwa bika bimeka 3 ekisooka ye talaka eyo bulijjo njogerako kakasa mugitegedde bulungi ekyokubiri alfasihu obufumbo bukola ki busazaamu ekyokusatu alkhulu omukyalo kweyambulula katugenda ku paati eyokumeka obufumbo buno kiki ekisobola okubusazisibwamu mwagalana bulungi muli bufumbo naye munaye ensonga nebaawo nebukola ki nebusazibwamu nga sharia tebakkiriza kuba bameka 2 maliriza ebigambo byange nga bategeeza nti dalasa ya Umma House etuuse ennaku z'omwezi 31 ebusega ku King Fahad okubiriza abasiraamu mwenna okugyetabamu n'okugisapootinga mujje tusome mujje tumanye ebikwatagana ku ddiini yaffe ate mujje tukulaakulanye obusiraamu bwaffe ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwa Desemba dalasa gaggadde eya Umma House King Fahad Busega etuuse bakubiriza ffenna tubeeyo tujje tusome ate tutegeere obusiraamu bwaffe ekisemberayo ddala okubategeeza nti essomero lyaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School Mpigi Boza okuviira ddala ku kibiina ekisooka paka ku kisembayo tuwandiika abaana abannasale P1, P2, P3, P4, P5, P6 mutuwe abaana tubasomese eddiini n'ebyensi ate nga tulina ne section ekwasa kulaani yokka tubeerayo ku ssomero 24/7 ssomero lyaffe teriggala wadde mu holiday tuleetera abaana abato aba primary bafune ebifo ebisale bisoboka obuyonjo kikulu n'omutindo gw'essomero tugutunuulira nga kikulu mbasaba mutuwe abaana mutwesige tubabangule tubagunjule ku musingi omuki omutuufu nga n'endya nnungi temweralikke kyokka nga tukulembeza ebisomesebwa ebigasa omwana n'ebijja okugasa omuzadde we ne bw'oliba toliiwo tubasaba muteekemu obwesigwa n'essomero lyaffe eryo mutuwe abaana biidhinillah ng'oyita ku ssimu 0701 32 7464 ne 0706 332361 oba 0701 949779 ezo bw'ozikubako tujja kwanukula naye nga tubasaba mutuwe abaana tubagunjule fuula Salifa nga first choice ey'omwana wo ajja asome ategeere ebintu 2 biidhinillah kansuubire nti ebisinga awo tujja kubifuna biidhinillah saba Allah atuwa obufumbo obulungi obulimu essanyu obutaliimu bizibu tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abakyala abazaazi atuwa abakyala abalungi atuwa abakyala abamanyi omukwano atuwa abakyala abamanyi okutulabirira atukingiriza abakyala abashiriku atukingiriza abakyala abafuuyi b'emmindi atukingiriza abakyala abatambuze atukingiriza abakyala abayombi atukingiriza abakyala abatasengejja tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala abakyala baffe abaana baffe bannyinaffe abawa abasajja abatuufu abalina amagezi abasobola okubalabirira
abasobola okufaayo gye bali, abannaddiini abawedde emirimu abasobola okubeera nti babayambako okuyingira ejjana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.